Natita mulukabulawula gombola kalungu mumyuka essaza lya Ssaabasajja Kabaka erikulemberwa Pokino Judi Muleke Buddu nze nzikalidde wano neera ate era nate nze sikoowa kubaweereza kasita bibanga bye mbaweereza bakama bibanga nti ensonga nkulu nnyo zitwale abantu ba Ssaabasajja Kabaka abali mu Buganda n'ebweru wa Buganda kasita baba nga zibongerako ekigenda maaso mu Bwakabaka bwa Buganda gwe mukolo ugenda okubeera e Kyaggwe nakuza omwezi 24 omukolo guno guli Kyaggwe wa Ssekiboobo nga essaza Kyaggwe lyasukkuluma mu nnambika n'enteekateeka ey'amasaza mu bukulembeze bwako n'okuddukanya emirimu ku mwaka guno lyasukkuluma kati ne liweebwa omukisa okutegeka omukolo ogugenda okugatta amasaza gonna 18 enteekateeka eyo ng'egenda mu maaso ssentebe w'enteekateeka ye mubaka eyawummulamu Honorable Muyanja Ssenyonga era kikimuleese wano okwongera okuttaanya n'okusiiga ekifaananyi ate oluusi omuganda agamba nti weebale amala ebintu nkakasa toyinza kubulwayo leero nabakwebaza bantu bakoze omulimu omulungi naye nsaba abantu osooka babuuzeeko nga bulijjo mbalamusizza mwenna bannyabo ne bassebo abatulaba njagala okusooka okusaasira eggwanga lino olw'okufiirwa mukadde waffe Dr. Paulo Kawanga Semwogerere kitalo nnyo kubanga musomesa munnaddiini munnabyabufuzi ate abadde ow'enkizo kituufu n'olwekyo kitalo nnyo kitalo ddala nammwe mwenna baala abafiiriddwa abantu bammwe mbasaasidde n'abafunye ebirungi kubanga enjogerera zino zonna kaadi mikolo nakati weegiri olwaleero nabo tubasanyukirako njagala okwebaza ennyo BBS Telefina olw'okutuwa akakisa kano okuyisaawo ate ebikwatagana ku Buganda naye n'okusingira ddala ku mulundi guno nga biri mu ssaza ly'e Kyaggwe wokka mu Buganda ewali wootuukano ng'ogenze mu ggulu nga tonnafa eKyaggwe ewali eggulu nga tonnafa n'oliyingiramu ate olina omukisa n'olifuluma n'olyeyongeza weewaawo twasemba okubeera awo ne bakulu banno ng'emikolo ngambe nti nga gikuuba naye tusiigira ekifaananyi enteekateeka eryeti eya 24 enteekateeka eya 24 amagombolola gawerera ddala 8 mu ssaza ly'e Kyaggwe go gamaze okweteekateeka ku lunaku lwa 23 okubaawo n'empaka z'obugaali n'ekigogumbya era nga Ssaabaddu oyo yentenjeru ye Ssaabaddu ateeseteese ettiimu naye wooteeka okulaba omwana bw'alegga munne enkalu n'okusiima osiime n'abalala ku olwo bye bigenda okusooka okubaawo n'olusiisira lw'ebyobulamu nga 23 24 tusuubira abagenyi ku ssaawa 2 bakadde baffe abava Emmengo tubasuubira ku ssaawa 4 okubanga omugenyi omukulu anaaba akoze eki atuuse tusuubira amasaza gonna 18 omuli Singo, Bulemeezi, Buvuma, Ssese, Buddu, Mawokota, Bugerere, Gomba n'amalala gonna okubeerawo Bululi Kooki bonna Kooki kubanga omukulu gwabwe Kyaggwe ateeseteese buteeseteese nga bwe kali akalombolombo nti kwolwo asukkulumyemu yateekateeka ate okuteekateeka okwo bw'osukkuluma nawe kulina mmanyi era nebaza nnyo abaakola enteekateeka eno kyekukuwa abantu baffe mu byalo wagendanga okwanjula nga bakuba n'ebiwempe okutangira tooyi butooyi kitegeeza walinga si bwa mulembe mu kiseera ekyo nga bakubawo biki biwempe naye kati omulundi guno tebakyakuba biwempe bagiddaabiriza ddala naffe nno okukyalako omulundi guno ate kutuwadde okuddaabiriza ku ofiisi y'essaza embuga yonna okugirongoosa ebweru n'emunda owalinnyirwa
kubanga kati omulembe gugenda gutuleka twalabanga sementi nga kyekyebeeyi bwova mu nfuufu kati ate tulaba tiles ate zebika ebyenjawulo waliwo gyotunulamu n'ekiwukano kijja kuliisa kati byetulaba platform luli twakubangawo bibaawo kati tuleeta byuma era ojja kubiraba nolwekyo twagala kwebaza bonna abatukwatiddeko Plascom yatukoze bulungi nnyo Ego Paint yatukoze bulungi nnyo bonna bavudde baleesera Plascom yagambye ekizimbe kyonna kyakukisiiga n'agireeta era bamaze okukisiiga kimyansa bumyansa bannange ate bali bannaffe abalaba paint aba Ego Paint nabo ne basiiga ekizimbe ekirala awo ekipya kye tusimba n'okulaba eno wansi ewatuula Buganda Land Board yonna bagenda kusiigayo n'endala egenda kufika erina okusiiga zi toilets kubanga okulongoosa omukolo ebbanga libadde ttono naye gugenda kusigala nga kugenda mu maaso nolwekyo ojja omukadde waffe Ssekiboobo nga tuli wamu naye n'omukungu ow'ebyenkulaakulana ate nga kati yemuwanika omukulu Kakooza n'omukyala Esther Kakooza twasazeewo nti ebintu ebirala binaaba bifisse tubikozese mu wiiki ng'emu bbiri okwongera okulongoosa kubanga tetusobola kumala kati mu budde buno naye nga y'embuga ejja kuba ewedde okusiiga n'okuddaabiriza obulungi nga n'okwongerako waggulu obutegulategula twongedde obuyooyoota twanirize bulungi abava embuga waviira wano ng'oga nti mutandise ku mulimu gwa tiles sebo wenjogerera kisiimuula kati waliwo kaloomu nga kamu bubiri omwana badde asiba yalwaddemu jjo naye Ssekiboobo mukadde waffe Saalongeera ijja boogererwa mulembya njogeddeko naye nanga nti omufunye omwana omulala yalwadde agenda okukola kubanga ebikola webiri sementi waali tiles weeziri n'akasente akabasasula weekali twagala kwebaza ebyo byonna bivudde mu bantu ate abatono twagenda mu biri byakusabiriza biri twatuuka mu batono abatumanye ennyo era bwe nkuyita nti ebyokunywa n'okulya weebiri emmere ab'amagombolola ye bagireeta soda n'amazzi Coca-Cola okulanga okuyisa drive okutandika n'olunaku lwa Tuesday drive ejja kutambula ku Tuesday, Wednesday, Thursday nga yeetooloola amagombola gonna olwo byonna Coca-Cola era bw'osanga eccupa ya kooko bagitunda akuwagule gyonywa muwagire ate bagambye erimu n'akalulu kanaaka Coca-Cola byonna ak'emipira gy'empaka yatuwadde n'ekituuti stage ekituuti bano abasonze nga balayida yatuwaddeyo akakadde St Christine yatuwaddeyo akakadde St John's yatuwaddeyo 5 Mwebaza High School yatuwaddeyo 5 kwagala kwe badde nga nti ajja naye nvuddeyo nga ajja kujja kwagala kwalina okujja naye Muza yaŋŋambye naye agenda kujja nti oyo alina nyini kisaakaati naye naye kimuwuuba n'olwekyo n'abaala batuwadde Mukono municipality yatuwaayo emitwalo 5 Honorable Dr. Ageesigika yasuubizaayo 5 Honorable Kayondo n'asuubizaayo 5 Honorable Mulima Mayuni n'asuubizaayo 25 omwewekoba yawekobe omukyala abo sinnamanya naye bonna mbakunga okuno omukono gwabwe ate bali ku telefayiro omukolo gwammwe ababaka mugye ate n'ababaka balina n'abayambi kutuma omuyambi aleete wali nze ogwange gwakusoma era tenti yammwe weeri ali n'ababaka abala mu Buganda kuba bino Kyaggwe yateeseteese bana assistant yali omumyuka assistant inspector general police Freddy ga doctor ensonga zino tazimanyaako azimanyi naye abadde mugonvugonvu naye mwali tetwagendayo saagala kukulimba tugenze mu bantu batono omanyi ebintu bayinza okutandika okukirabanga omukolo gwe gubaawo entabiro y'okusabiriza nze ebintu by'okusabiriza ebyo abamanyi sirabyagala Honorable ku nteekateeka z'olunaku olwo wojjidde ku mpewo kaakano kikyogamba ekikyasoomooza nenkodde obwetaavu tibuggwayo ekikyasoomooza ekifo kinene kati abantu basalawo buli we basanga baafulekawo ekkubo twagala okissaako sengenge nga situnatuuka kiseera kyakuzimbako bbugwe tekako akatimba twagala okuteekako akatimba n'olwekyo gwali eyo ng'olumi lwa Kyaggwe kubanga nejjo twewuunyiza abala bayita mu mbiriizi abala manju abala wa kati ekifo kyonna bwe kiri awo totuukirire mukulu Sepuya atuwulira ewa Ttembo
mukana wange mugandi owensene no tulina mwezi ne mukulu yiga Student Tube mwenna tubeebaza kuba bakoze titwagala kubaga nti bakoze olwaliro bakola wano emmengo bakola mu masaza waabwe gye basula basaza mu masaza gye balina bizinesi tubeebaza bwebaza ffe kyetugamba nti gwakyasigaddeyo baako naye owenyumiriza nti nakola kino kati olwaleero mumpulidde nga njogera ku Dr. Paulo Kawanga Semwogerere wajja kuba abamwenyumirizaamu nze mwenyumirizaamu ng'omusomesa nze ni wiiki ewedde nali naye nga njala omuggyako gye nvudde nanga nti lindako ngenda kuweza emyaka yangamba emeka mu bufumbo omwaka ogujja tukikole mwaka gujja ne bwatyo mukama wabaawo ekintu nze mu nsi ngamba abantu baako kyokola oleke legacy nga baligamba wano yanywererangawo nga mukama bwakuyita magombolola ameka agamanya gonna kubanga gabagamba oyo twalinga naye oyo ng'akola ati kati olaba nakubidde omwami William Makumbi deputy mayor wa Mukono municipality obalusulwa bulungi bwansi naye akoleko bulungi bwansi kapaati ako akambuka kuba abantu baffe olwokuba biseera byankuba bagayaala nnyo naye agenda okujja Kyaggwe kyetukusuubiza teri wogenda kuseerera okutuuka ku ssaza ku makubo ga koolaasi waliwo ennyini ku mbuga waliwo oluyinjayinja tulinawo paspalamu teri kuseerera parking nene ne baza DPC ne OC operations security bagituwadde abasirikale 30 okuuma ku 23 ku kasiki mukube omubiziki gwammwe mubuukebuuke ekyoto nga tewali akuba ku mukono kyetubasaba kweyisa bulungi ate tonywa nnyo onywanga wakooye nga 23 olwalimu ennya tojja ojja kutabula okyayina obuko engule teekako ntonotono osobola beera nnyo ku Coca-Cola naye nga Ssekiboobo atumye okwebaza amagombolola gonna mutubagumu Nakisonga Mutubeena Kawuga Nawanjiri bonna Kawolo Lugazi Najjembe Ntenjeru olw'okufuba kubanga atumanyidde ddala bulungi nti mwakava mu luwalo bwe muvudde mu luwalo ate tubayise ku mukolo ogwa speed ate nga tukyabayita n'emikolo emirala ewammwe mumaki mu magombolola n'ekigwo n'obugaali nabyo si byakusaaga era birina okubaako kye bibakwakkulako ng'abakulembeze naye kyetwebaza nti okukolagana obulungi kuba ku mulundi guno Kawuga Mitubeena ye yasinga magombolola mu Buganda era nammwe mugenda kubaawo nnyo era muyinamu kasiroti akammwe beene wana abasiimira weewaawo lukeddeko olwo ssentebe ekifaananyi kisiigire omuntu bukedde mukama abukeesezza bulungi tusuubira abantu baffe okutandika okutuuka ku ssaawa 2 jjukira mulimu n'okuwummula kw'abasomi siiga ekifaananyi kkubo liri bizze naki ate n'abayizi bantu beetaaga tusuubira okutandika ku ssaawa 2 abayizi gavumenti yatukoze bulungi nze mpulira ne ku leedi abamu bawumudde na leero message njirabe wano nti mubakime nga 23 abalala 22 kuba gavumenti yakuwa 25 tegamba ndi mwenna mu banoona 25 mukovajinge mu tawuni yonna esejjule kuba nakati balina bye bakolayo abasomesa bakola lipooti kati lipooti ne babata okukakana beetemye endobo bagenze ku byesuubo bavuddeyo bagudde ezokovu n'olwekyo abasobola bajje kuba babatadde ffe kyetwebaza ndi gavumenti yatuwa olunaku olwinga deadline ate ngaera kumpi deadline eyo ebadde ekwata ku masomero mangi amasomero agasinga gegakolangayo nebu center examination centers kati golwekyo bagenda kubaayo nga bagola biki bibuuzo ate batandika si ku Mande omukaaga n'olwekyo nze ndowooza nti abaana basobola tujja baaniriza abakulu tubaaniriza naye mwenna mwanirizibwa tufaayo tusaasonda oyinza okubanga wasonda ku mulundi guli bino bikusanze toli buki tuli bulungi ate nobwakaka bwa Buganda tebuliwo bwakusonda naye nobwagala obuwagira enduulu gyokuba obuwagizi bwolaga fe obwo butumala ebyensanyusa biri bitya kuulu ate ebyo
obibuuza ab'Ekyaggwe abaana abasinga okuyimba omukadde wafuse Kiboobo yabakowodde dda Kyaggwe ina amasomero nno agayina ebidduka n'olwekyo si bwe abaana banaabulwa ntambula nedda ebyokunywa bye bitaliiwo Coca-Cola yatuwadde emmere amagombolola ga mu Kyaggwe 18 galeese dda kati kitwagala kumaliriza gino emirimu tugaane kuba mu kulya na kunywa kwokka twagala kusiima mwenna abamyuka ba Ssekiboobo ab'amagombolola ab'emiruka abakulu b'ebitongole n'ab'ekitongole ky'obulambuzi era kyekyasinga awe Lugogo omusajja mukulu aleesage nange asatu gaagano nga leese nabadde ndi awo dokita mukulu w'ebyobulimi naganda kuva mu kitongole ky'ebyobulimi tuleeseeyo abiri ate ndeeta endala kuba nabagambye meeting esembayo ngenda gikubiriza ku Lwakubiri essaawa 3 era eggwa 5 ssaawa 3 ez'okumakya ku Lwokubiri essaawa 3 eggwa 5 etuddewa era etuula ku ssaza olwo jjo nabatuuziza bweru kuba babadde bakyasiimuula tayiro biki naye kuno mujja kutuula munda naye n'okulambula balambudde mbeebaza nnyo mwenna n'omukulu atukiikirire n'owabavubuka Ann Esther Kigudde babaddewo bonna ne balambula twebaza nnyo omukulu wa Bishop Senior naye yakoze Provost wa Lutikko ye Mukono mukulu Kagodo naye agambye nti eryabwe tubalireeta ku olwo ng'ekkanisa bagenda ku Sande beekolamu omulimu kubanga nabo kibakwatako gwe ate banaasaba busabe essaala olwekyo weebaza okufaayo kwa bannakyaggwe okufaayo kw'abantu ba Kabaka bantu ba Ssaabasajja Kabaka kubanga kitwetaaga okuyimba obuyimbi olwaleero nti Buganda ku ntikko ebintu bisatu ebikwetaagisa gwewo otuuse ku ntikko olina kyokola ebyobulamu oyimiridde otya ebyenjigiriza oyimiridde otya awo omanye ebyo bisatu ng'obiina waka Uganda gyagenda ku ntikko kuba alina kyakola eyeekuumye nga mulamu asomesezza abaana yajja okuwaayo leero neruli asobola okuwaayo naye n'ebyo gwe oyinza okuba obirina naye abakuliraanya anti bwe tuba tubaagaliza kyobudola batwateekawo tugabira ddala basale ku Bwakabaka bwa Buganda ng'essaza era zitambula naye abazadde batukola bubi nti bagenda ne balinda kati ekiseera ne kiggwako abaana bye bawummula Desemba January wogendera okusabira ki basale tojja mu February nga bamaze okugaba nti bantu bawadde gindi kuba fayiro zibaawo era esayiningibwa ekitongole ky'ebyenjigiriza ku ssaza n'olwekyo tulowooza nti abantu mutukoze obulungi mwebale nnyo mwebalire ddala era tubalinze bulinzi ku lunaku olwo Lwakuna benninze ku Lwokubiri bibaleeta enkoko ab'amatooke nsujju emmere y'omutaka yonna ebirugu omanye tuli b'Ekyaggwe Katikkiro baminisita b'Emmengo balina okulya ku birugu ndemu abakulu b'ebitongole tubalinze ssebo abavubuka mwe mwinayo olusiisiro okubabuulirirako olwaliro mbadde na leediyo gye mpuliriza sijja kujoogeraawo nga njija negamba nti omukyala omwami agambye sikyamwetaaga kuba tamanyi byateekwa kukola waka ebyo byonna bwe buvunaanyizibwa bwe tulowooza ku lunaku olwo abaana abawala n'abalenzi senga waali nejjo yazze neyeyanjula mu lukiiko wa Ssekiboobo tingenda kubaawo okutandika essaawa 11 okutuukira ddala amatumbi budde nga bwayogera nammwe ku nsonga z'obuyonjo ku nsonga ezibafuula abaami abalungi ku nsonga ezibafuula abakyala abalungi ku nsonga ezibafuula bannayuganda abalungi n'olwekyo obuvunaanyizibwa obwo munaabusubwa munaaba mwesubiza mwekka ate n'abayimbi bannakyaggwe bwennyini bebagenda okukwata muwala bajuzi bwe twafiira omwana waffe oli yafiira mu accident Grace abali bagenda abali bagenda eno Nakaseke abaana bannakyaggwe bayimba bannakyaggwe babayise era bagenda okukuba omuziki bano bawaswa boda bamasekula omuzimu gwa Nankya bati Nunuwani Betina bonna tubalinze wali munyumirwe nga bwe mwekulisa ate okukola obulungi kibawe n'ebbanja okwongera okukola obulungi n'omwaka ogujja sitegeeza ndi kusinga nebootasinga oba okoze buki bulungi kakati mbuuza omanyiddwa nawe mubayimbi
gwe tokooke mukoolo ate omukungu wa kabaka oluusi wenyimba mbi ate wenyimba mbi olwoba oyimba bubi yayimbira mu babe anti kiŋŋamba naye kati bannakyaggwe ababo bennyini bannakyaggwe nze bankwasa omulimu gwa kuteekateeka ogwange gwakulaba abakungu abava emmengo mutudde bulungi munywedde bulungi mulidde bulungi okwaniriza abakungu abagenda okuva mu gavumenti ya wakati okuvira ddala ku RDC chairman LC5 bakansala mwenna tenti weziri okudda ku ba MP bonna tugenda batuuza bulungi era muwulire emirembe temuli waka bano munnakyaggwe minisita Muyingo ate tuyinza obutamuyita ensonga tazimanyi zino twaweereza dde ne kaadi egenda naye ku luno lwakuba nti twalowooza abantu batono abawulidde ebintu bino tugamba bwe banajja bajje ku byensimbi omanyise bo kikola bubi nnyo okuba nga tufaananye ngaaba abasaba naye bitwatuukangako ngaabo abaffe kati layida kabaka yeyaggulawo bwenjogera ku St John Ssaabasajja kabaka yeyaligulawo bwenjogera ku Plascom eyabuukinze eddakatikiro wa Buganda agikyalire era ye ofiiso peyinta wa kala ya wano ino ku Bulange ebizimbe bya Ssaabasajja bwenjogera ku Eagle Paints eyo naffe wali etuwa kati bebo betwatuuseeko oleda abali mu kintu kuba ogwa ku balala bwovaawo nga basabiriza nnyo naye ng'ate lwaki ffe tetwevaamu sente kuba si nyingi gweoleeta 3 oli 5 oli 2 oli 10 okakana ngaakadde kakoze eki ng'ente gye twetaageze ng'ennyinva zirabise eŋŋoma abaana baffe bajja kukuba weziri n'abakubi n'abayimba webali wetuteeka bendera wewali nga twaniriza Katikkiro abatuwa obutebe webali nkugambye Coca-Cola yatugambye ne tenti kubanga tulina tenti buli ggomboola yonna era banaswala otuuse okuswalira mu ggomboola eggomboola 8 eggomboola 14 ezikola essaza ly'Ekyaggwe buli ggomboola erina tenti abamagomboola nno bategeeze abamagomboola bw'anaagituulamu obwomu bwe munaatuulamu 10 kamera ya BBS telefalina nekwata tujjaku obutereevu saba nolwekyo tubasaba mujje ez'abamasaza weziri tenti z'aba VIP kuba tulina tenti 24 ekifo kigazi security weeri nolwekyo kulwa Ssekiboobo kulwa bannakyaggwe aye ne kulwa Buganda okutwalira awamu mujje omukolo guno gubeemu omuzinzi amateeka tugenda gagoberera ssebo buli wogenda okuyita wonna waliwo sanitizer waliwo mask okulaba nti twewa amabanga tubalinze lwakuna wekijja olwokubiri ye meeting esembayo okuwumbawumba bino weewaawo oyo ye mubaka eyawumulamu Honorable Muyanja Ssenyonga yali mu nteekateeka ssentebe w'enteekateeka z'olunaku olukulu ennyo mu Buganda olugenda okuba mu ssaza Kyaggwe nnaku z'omwezi nga 24 terefayina byonna tujja kuba tubibatuusaako naye bw'okumanya ebisingawo oyinza okuba ku nnamba z'essimu ezo n'akawunti yiiyo kyonna ky'olina ku lw'omwoyo gwa Buganda ogutafa kitoole tokinyooma katugende mu puroguramu akalakya nze musajja wa Kabaka Birumye Matovu ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka.